ekyandeese wano kwabadde kuwanyisiganya birowoozo naye nga kyavudde mu Ssaabalamuzi ku ngeri gye tuyinza okweyambisa enkola eyaffe ennansi mu kugombolola embiranye ezibeera eyo mu bantu, mu kutabaganya abantu ababa basoowaganye, nga tweyambisa enkola ezaffe eziri mu nnono n'obuwangwa bwaffe. Era Ssaabalamuzi munnyonnyodde nti mu Buganda waliwo enkola ey'ebitawuluzi. Okutawulula kwe kulaba nti abantu ababiri abalina ekibasoowaganyizza bakkaanya. Era muyitiddemu n'embuga ya Kisekwa bwekola. Embuga ya Kisekwa eyo gye tuwulirira enkaayana mu misango gy'ebika. Kale bw'ebanga enkola gye tulina mu mateeka ebala enkola zaffe ez'obuwangwa n'ennono nti ntuufu era ziyamba, kijja kukendeeza ku mugugu oguli mu kkooti. Era ku lwange ne ku lw'abannange be nayise nabo tugenda kuwagira ekirowoozo kino, tugenda kwongera okusisinkana tulabe bwe tunaakitambuza, abantu bafune obwenkanya, abantu bafune okutabagana, ffenna tusobole okukulaakulana nga Uganda yeeyagaza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.